omusajja n'atugamba DJ oyo bamuwa ssente ne ba DJ bannabalala ba media zenera butazanya lulimbo lwa party time. Toyina kukolera muyimbi mulala yenna abalala bonna futyanka bafutyanke nti mwabakola comparinga Bebe Cool ku Chameleon ne Bobi Wine mukola nsobi because temumanyi Bebe Cool yalinga awerekera buwerekezi. KUT kati yonga ne bwo kubesimu ngoyagala lulimbo lwa Bobi Wine nga bakugamba terulimu mu computer esimu nevugwa ngemugamba nti ate tolufira konyo nofunye nyimba bbiri ate okubola olonla kisina lukuwadde naye tolufira kululiro oba okuba. Ku AMR live oba ku Media Club Bongo live kwe tuli n'olwaleero amanya bampita Media Club Bongo oba Lwima Sam wano nno wetusinziira kutuuka kawooli mu ddiiro lyo ku buliri omu ofiisi yo n'ewalala kyattendo nnyo gw'okutuwa ku matu n'amaaso n'otuwuliriza ekyo no kyetwetaaga osanga era kyekisembayo gye tuli oba ku mmeeza zaffe ekisobozesa okuza ebirooto byaffe n'okutukuka kawo buli kadde buli bw'obiraba n'obiwaakinga n'obikomentingako n'obirayikingako kituweera ddala amafuta mu mitima gyaffe olwo nno ne tutambula eŋŋendo z'ebirooto byaffe obutakoowa. Mukama kikuweera omukisa weebale kutwagala weebale tugumiikiriza era weebale tufuula wanjawulo. Tuli banjawulo olw'okuba ggwe wooli era tuli banjawulo olw'okuba ggwe osazeewo tukibe. Tewali ndagaano n'emu gye tulina naawe wabula ggwe okutufuula namba 1 channel yo ekyo nno kiba kisabusa era oba otwagalidde bwemage. Mukama akikubalire nkomyewo n'omukugu basebo nabanyawo mbabuuzaako Ronnie Mark Kingi Kasazo bw'ogenda ku YouTube otekamu Ronnie Mark Kingi official tujja kubaayo nga twogera ensonga gye tuli Ronnie Mark Kingi official ne leero nsanyusa okubeera wano ssebo ku channel eno. Embarasi giveeko embarasi gireke no embarasi yagwa naddala biveeko nakulwakyanga olunaku olulala ne bagiwa emmere kwagala okusimbula ebigere ne bigyanira wansi nakati ekyali wansi. Embarasi yagaana omusajja muveeko ajja kunyigiramu wali otegeeza Ronnie Mark why ewe embarasi bamumanyi kati omusajja tetumanyi najali muveeko. Twabadde tuli awo ebigambo ebiyitika mu butamanyi oba mu kumanya tewali amanyi. Musajja n'avaayo neyeyagalira mu ffutwa neyeyagalira mu nge obujja empalana. Musajja alina family alina abaana n'avaayo proudly neyeyagalira mu kulemesa abantu abalala balina abaana okusurvivinga era okuyambako abaana baabwe okusoma nabo okusurvivinga. N'agamba ekyo nkikoze ebbanga era bw'ŋŋenda ennyo nakati nsobola okukikola. Ku myaka 5 taata waffe kitaffe mu ndongo ye ebintu yabirabye bw'ati era n'abyeyagaliramu. Baamukubidde engalo bannayuganda abawera era nakati ayinza okuba yadde agenda ewuwe bamuteereddewo n'emizira ku red carpet kwe yayise. Mu kawairo ke kamu Ronnie Mark ebbanga ly'omaze mu nsi muno nsubira olina ku muganda waali ebweru oba mukwano gwo. Statements zino zize ziwulirwa nze okusanga munnayuganda nsanga omukongo nsanga omunigeria nze okusanga munnayuganda ng'aweta ekkonda bwe mba sinnamulaba nga tannandaba kale bwe mulaba nga tannandaba nkyuka bukyusa era ekikumi kyentwala bayinza n'okumpa edekisi okunzikakkanya ebirunko olw'okunnuma. Omu n'agamba nti nze kyamvirako obuzibu kyali kyakwesiga munnayuganda we namutwala gye nali nkolera mu wiiki 2 bali bamaze okungoba ku mulimu boosi wange yamugamba ebigambo tutambulira kunge. Enduulu ezifubutuka mu buwagizi bw'emboozi ezifaanana bwe zityo ng'ate abakuba enduulu beebo bennyini abagambira ddala yoyo waffe twagala tulemesezeyo n'abalala bana muganda wange kyabwewusa kitulekawa ensi bwekyo bweyina okuba naye tunagenda ku Sophie Nantongo Crystal Panda ne Bruno K tutandikireko kaawo. Byoyogedde omuntu atagoberedde emboozi ayinza obutamanya kyobadde oyogerako naye obadde oyogera ku story ya Bebe Cool bwe yavuddeyo neyewaana nti bo mulembe gwabwe balemesanga abayimbi kigenderere n'ennyimba ezimu nga bazibulookinga kigendeyo terujja vuga oyo tajja ayitawo.
Bebe Cool yabyogedde nga yeewaana n'ekyo badde ogamba nti lwaki abantu tebaamunenyezza ne bamukubira bukubizi mu ngalo. Kati awo ekyo kiba kivudde ku Bebe Cool, kiba kigenze ku bantu nti omuntu asobola kuvaayo n'abeewaanirako nga yayonoona bw'atyo nga tabalaze nti oba is even sorry for what he did. Ate ne musigala nga mumukubira mu ngalo. Yabadde Bebe Cool alina okumalira okwogera ebyo byonna, tweyanziza ssebo otubuulidde byonna, kati weetonde. Teyakikoze. Wabula yagambye n'okugamba nti ate era nkyasobola n'okukikola bw'onkola ki bw'ongenda obubi. Nti kyadde kyennyamiza abamu badde bagamba yoyo Bebe Cool owa bulijjo abifulumya nnyo ebigambo ebitakwatagana, ayogera nnyo ebyekisiru bwebira, buli muntu yayogedde byayogedde. Bebe Cool ebiseera ebisinga bamuvuma okwogera ebyekisiru. Kandi mwaba mwagala munoonyenga gye muvaayo muwolereza oluusi nammwe ne bibaggwako. Ng'ebyaddala mwagala owolereza omusajja wammwe musajja waffe tayogera bya kisiru, n'otandika okubuuza kati ngenda muwolereza ntya n'olemererwa nti ali mu position etawolerezeka kubanga asigala ayogera ebintu byemu kati mu bintu byayogedde ebyo era byonna byotandika okwogera pointi zo zonna emu ku emu ojja kutegereza ng'era byadde tebigatta zonna. Esooka yamaze n'akoma n'akola live ey'okubiri neyewozaako ku ekyo ky'ogambye n'agamba nti kinabadde ntegeeza nti nali neerwanako kuba bannange okuli Chameleone ye yali abikola, yamenshoniza Chameleone naye Chameleone yali abikola nga alina badijje be nga tebazanya music waffe, naffe ne tunoonyaayo abaffe ne tubateeka ate naffe tubagamba naffe nammwe temuzannya wa Chameleone n'owoli tomuzannya n'owoli tomuzannya n'akikomyawo. Naye ng'ate ffe twali tukimanyi nti yakisussaawo n'agenda paka ku radio because nzijukira ebiseera ebyo walingawo radio ya Suubi kati oba yavaawo Suubi FM kati twaliyo kolumu ng'alina oluyimba olupya lwafulumizza naye essimu eneekubwa nga Rema alina oluyimba olupya nga Rema ali mu Gagamero ne Bebe Cool alina oluyimba olupya naye ono presenter yali akuba nnyo oluyimba lwa Rema kati ng'ennyimba yazifunye 2 zonna za Gagamero naye ng'azanya nnyo olwa Rema okusinziira kwa radio bazanya music okusinziira ku budde saabwe ziti music bwati yazanya saabwe ziti music bwati yazanya kati mu obwo budde ye yali akola nnyo emisana kati nga akuba nnyo music wa Rema oluyimba lwa Rema kola luyitawo mu ekyo kiseera essimu neevugwa ng'emugamba nti ate tolufiirako nnyo nofunye ennyimba 2 ate okuba olwo lwaki sinalukuwadde naye tolufiira luli lwoba okuba olwo tolukuba. Kati ono ye teyategeera nti ono gwabigambye wadde muntu we era amukolera naye ono yali atandise picking interest mu muyimbi ono omukyala. Kati ng'engeri gy'ayagalamu Rema esukka ku by'omuyimbi gwe bampadde okuba oluyimba lwe ng'atandise okwegomba omuyimbi era yagezaako n'okusaba keeki awo kuba nalabako gurupu emu ey'abayimbi Rema we yavaayo n'agamba nti mwe mwogera biki mmwe nga wano musiiba mutukwana mutusabiriza okufaako bufi abantu ne gurupu yali mu bayimbi abayimbi ne babisheyalinga ffeno ne tubifuna ab'amawulire. Rema nga yali ayogera ng'alaga nti abapresenta abo bayitiriza okubalemerako basabiriza naye mu byonna bye yali ayogera yali ategeeza oyo presenta kuba presenta yali amuli bubi ng'amusabiriza ekituufu yali amusabiriza naye nga Rema ndooza akola ki si byaliko. Kati ng'ono ye ennyimba waba akuba oluyimba lwa Rema alukuba asussa namu naye simu eyamukubirwa naye yamwewuunyisa ng'ate emugamba kulekerawo okola ki dukuma nti olaba kati ku Rema eyali Rema nga wa kibiina kye wa Gagamero bw'aba yasobola okukola ekyo okukuba essimu kati ate olwo atali wa Gagamero otegera kyegamba nti byagenda ne bigoyinga extreme nti twanakola question e Kasuku nali in fact nagikola nali ngenda fulumamu kati negikola nengenda ebyaddako byonna saabimanya because nali siriiwo nga siri online nga ngene omu nankubira ali Fatia nankubira nangamba waayi wakoze shone Kasuku ngegenze wala Bebe Cool akuliko wana akuvuma okufaako obufi nemugamba ate Bebe Cool abadanga shobye wayogedde byadde bingi kwana yogera jana ya Bebe Cool kati ngamba gamba nti mwabakola comparing Bebe Cool ku Chameleone ne Bobby Wine mukola nsobi because temumanyi mu myaka 10 egyasooka first 10 years 2000 to 2010 ja dominating bwa Bobby Wine Chameleone na Eagles Production. Bebe Cool yalinga awerekera buwerekezi talina we yali agamba nti wana akutte wanywezezaawo
era waito sowa n'omugamba nti oboso omuwa kyabo kya artist of the year teri mwaka gonna mweje myaka 10 gwale solo ogamba nti Bebe Cool deserving artist of the year era wadde nti yali mukwano gwa musajja oli wa Pama Awards era tebamuwa ku kya artist of the year mweje myaka eje jasooka nguvanga 2000 paka nga 2009 awo abasinga endongo we yakyukira tebabimuwaako nga tasobola nga tavuganya nga newe bagezaako munyiganyiga mu reggae wangule reggae mwaka jona kwa Pama Awards myaka jona yabeerawo bamuwanga award ya best reggae nga yuno jiwangu endala nga ziwangula ne bantu ne bayomba nga bagamba who is he no mu bantu erinnya alina ne endongo ki etagala bakamiri bali bakuba endongo eri serious abo bana bave oyo Chameleone Bobi Wine Eagles Production ngogenda bayitawa kati bwe nabinyonyola ne mbagamba nti Bebe Cool okuvuganya kwe nga amazo soma akazanya ine ekintu kye yakola bakiyita 100% Bebe Cool kati 100% Bebe Cool jena linyonyola kasuku yeja Bebe Cool kino kyayogere kya justify nga kye namugamba ne interview twajikola mu 2000 over 23 ne kasuku abajijukira Bebe Cool natandika okukola shows ko bigundi nga nvuma ne mugamba ekimuvumya kiki awulidde omuntu ayogera ya mazima agatawuliranga muntu agogera ne mbagamba okubajjukiza ebintu byenjogedde omuntu yekka yali abyogeddeko yali Chameleone na shoji yakola ku program ya Bukedde bajiita omuntu w'abantu ne mbagamba mugende ku YouTube mujinoonye mujikebere yabyogerako n'abagamba Bebe Cool okusooka ovuganya nabo yabavuganya nabo nga akoze olimba lwe bayita agenze n'agamba that was his first time okugamba nti kati atandise okuyimba Duli yali mu byebye bya kivubuka nga ayimba luzungu kubanga morasta ragama feeling azo kuyimba olima ne Ruganda otegedde ndi mulimu na Uganda nazifa anthem mugendo oziwulire olwawo notegera nti oluyimba lo mulimu na Uganda because te mulimu na Luganda otegera kye gamba mulimu Luswahili na luzungu na Lujamaika okitegeera kate jukire bye biseera byali bya band nga music wafo wa bulijjo twagala music gwe bategeera kati Eagles Production yakola nnyo Bobi Wine bakolera nnyo kati ngeza ko biba nnyonnyola ne bagana ewe twa myaka we jatamulanga 2009 awo kudda waggulu 2010 yakola ekintu kye bayita 100% Bebe Cool nga buli media ayagalayo omuntu owe naye nga alina ne t-shirt zibeerako 100% Bebe Cool nga bw'oba oli mukolera ng'oli 100% Bebe Cool toyina kukolera muyimbi mulala yenna abalala bonna futyanka bafutyanke kati 100% Bebe Cool mwali abantu nga bajjaka obomutuuze Baramiti wabukedde nga buli media house gwomanya aliyo wa music ali 100% Bebe Cool era ng'omusala gwagufuna kati kubukedde twalinayo Ramiti twalinayo ne Nurudini Ntege nga bw'oyogera ku Bebe Cool bakwambalirawo genda ku NBS waliyo Tafu B ng'oyogera ekintu kyonna ku Bebe Cool ye nga ate Tafu B alina ne program ya batata Tafu B yakolanga ku NBS ku y'Olwomukaaga KUT kati yo nga ne bw'okuba essimu ng'oyagala luyimba lwa Bobi Wine nga bakugamba terulimu mu kompyuta terulimu okumanya Tafu B ate yali akisussa ng'okuba bulungi buli muntu akuba n'asaba oluyimba programu yabeeranga kati nga bw'okuba ng'agamba what's the song ati bwati bweyayogera what's the song ayogera speed naga I don't think we have that one. We have it in the computer. Terulimu computer. Terulimu. Another song. Bwacho. Kati ngera kushira Tafu B tebazanya ko luyimbo ya Bobi Wine. Kati wabaga ende ne Chameleone tomuzanyiranga naye tebajja muzanya. Okitegeera. Kati genda ku Dembe FM waliyo Jacob Oyo, wali abo Barwasama n'abalala. 100% Bebe Cool. Era utalo lwata bukenyo jukira ndi yo Dembe FM batuka ne bafuna n'obuzibu ne Radio and Wizo. Ne nyimba zaabwe ne bazigoba ku radio bijukira. Nyimba za Radio and Wizo bazigobera ku Dembe FM. Tebazigoba lwa kintu kirala. Bazigoba lwaba abali bakolera abali 100% Bebe Cool nga tebe amuko bakola music ku radio okwo. Kati management yabitegeera oluvanyuma ya Dembe FM ntino by the way tuwayinso ngetulwanya na Radio and Wizo. Beba ina music abantu gwe baagala okuwuliriza mu kiseera kino bwe tugulekera okuba music wa radio egenda beera wetya ne batandika okunoonyereza ensonga bagenda okkizuula ng'ensonga evuddeko 100% Bebe Cool balina tebaagala mulimbi mulala avuge baba Shiru ndoozi abe batandisa obboogerezaawo batwala ku Bukedde Shiru abe batandisa omutwala naye bano bakoona bagita koona eyo Barwasama Jacob Bubani nga tosobola kuyisaawo kitali kya Bebe Cool awo kati era nyimba za Radio and Wizo ne bazibaninga ebiseera ebyo
ne batuuka ne bakkanya Radio and Wisdom ne bagamba kwali temuzizannya naffe tuzibaganye temudda muzizannya ne utawo lwali kuki 100% Bebe Cool ng'ogenda ku Douglas Lwanga Katogo wali 100% Bebe Cool genda ku UBC Calvin the Entertainer 100% Bebe Cool genda ku Radio Simba Omulangira Ndaus 100% Bebe Cool genda ku CBS FM abo bakawenja 100% Bebe Cool uli kabuka wenja yenga atukane ku level vuma Bobi Wine ku mpewo Bobi Wine atena muyimbe mu oluyimba gwekika wenjo gira amakudde yali amuvuma nnyo tegera kigamba nti yatuuka n'ambukwa Nawamba media yonna ngeri 100% Bebe Cool nga sente ze zonna babuza musajja tazimba nyumba musajja talina kyalina mu nsi muno mwemuloza sente ze yali aziteekawa 100% Bebe Cool era abayimbi bonna abasobola okufulumya ennyimba ne basurvivinga ne basigala nga bayimiridde bakyakuba ebivulu mu kiseera kya 100% Bebe Cool obawa credit because okulwanyisibwa okwabaliko waito kumanyi era kyovula nti abaana ba Radio and Wisdom abolaba simanyi yo muntu yali muyimbi gwe bali balwanyisiza mu Uganda wano kusinga Radio and Wisdom baba lwanyisa nnyo naye ngeri omukono gwali gwalwanyisa gwali ogu gwali gwa Bebe Cool kuba balina embiranye ne Bebe Cool balina embiranye ne Chameleon yayita genda ku level ya kubalwanyisa mu media yayita kikola era noonyereza katolaba Wizo oyo manya Shiru oyo gwekimanyi Shiru yazanyanga ennyimba za Radio and Wisdom ate gwe gugamba nti Radio and Wisdom balina embiranye ne Chameleon naye waki yazanyanga ennyimba za Radio and Wisdom kyekiza nti Radio and Wisdom tebatuuka ku level nti Chameleon abalwanyise mu media teyatuuka kaawo kubanga nekyo oli yali muganda we ne Chameleon womanyi Chameleon wadde atobinyumiza ebyo tuli muganda we neti yabalwanyisa kati kitegeeza omuntu yabalwanyisa yali ani yali Bebe naye abaana kubugubi bwe bayita mulaba kuba endongo mu kiseera ekyo ne badelivalinga n'ebivulu ne babikola ne yisi ne bazikola kitegeeza nti bakola nnyo ekigenze wala music yali mulungi nnyo nga teyeewalika n'abalala nga ba Bobi Wine abasobola okubeera nga basigale basurvive mu ekyo kiseera nabo bawa credit ogamba nti wow because ba Bobi Wine abo bolaba sente zaabwe bali bazaagala nnyo nga tayinza kukwata sente zaakwate budget ye ya miliyoni mmeka zonna zaakola azizze mu media nga Bebe Cool bwe yakolanga Bobi Wine yayita kisobola era kyova nti ba Bobi Wine bakwata sente zaabwe ne bazikolamu ebyamagezi mu ekyo ekiseera bagula amataka bazimba amayumba bagula zibiiki bagula emmotoka ennene bakola ebintu ebyamaanyi byonna ne babimalayo mu ssente ze bakolanga mu ndongo naye ng'omuyimbi golooza nti naye yali munene ate ye nga talina kyalina nga n'ennyumba emulemi ozimba kuba naawe era taata we yamuwaawo namugamba waayi mwana wange bakusekeredde nnyo takaliiryo ekitegeera kyegamba nti ate waali wajjajjaawo yazeka ennyumba eyo wa taata we eyo n'ettaka lya taata we nengeza kugamba nti gwebuuza omuyimbi yali ow'amaanyi ali kweyolevu nga ne ba Radio and Wisdom abaali bakatandika mu kaseera katono nnyo baali bamaze okuzimba ennyumba mu kizungu mu ttaka eryebbeeyi bwe lityo nga bazimbyewo kalinaawe etegerekeka mu kizungu ate nga weewunye bo baaliko manager nga asolooza atwale neera entino ze baafisangako era bakolako ebintu ebinene nti kuba radio ebintu ebyo byonna babikola mu biseera we babeerera ab'amaanyi ennyo we bazimbiraga amayumba we bakolera buli kimu neera ye gwe weebuuza ye Bebe Cool lwaki we yabeerera owakabi ebbanga lyonna sente ze babuuza nga aziteekawo abantu ne bataka okunenyanga Zuwena nga bagamba Zuwena yayonona sente za Rasta biki mukazi ali expensive fine asobeera expensive naye sente zaabanga nyingi abayimbi abo ze baakolanga naye kati ngezako okulaga nti ffe twabeeranga mu media nti sente ezo zonna zaddanga mu media zabeerangamu ebyo bintu byabadde abagamba ebyo ebyokulwanyisa ennyimba endala mweyateekanga sente ze ezisinga nga gw'omanyi okuba ng'olina abantu abali ku payroll b'olina osasula buli mwezi buli media ng'olinako ng'ate be banene kitegeeza baba baagala sente zitegerekeka oba kozesa byoyagala ne Kasuku yabyogerako wano nti batch spreading paka ne mu ba Eddie Kenzo bano kuba ne Kasuku yakigamba nti ye Eddie Kenzo yamuwanga sente obota ku bannyimba z'abano ba big guy Kasuku yabyogera bwe baava okulwana Kenzo kuba Kasuku kikyo kye yali amugambye mu press conference but you paid me not to play big guy songs oyagala kwewakana omusajja nezivaako nasituka najja balwane okitegeera kigamba ngeza okulaga nti baki spreading paka nti Bebe Cool yabadde ayogera just yabadde alina okukola yabadde alina soko okwetonda kubanga kati mwabo mulimu abaana beyattira carriers nga notuusayo tebaddanga ngulo batebasobola kuyimirira tebasobola kuyimba because okubalwanyisa kwe yabalwanyisa ekiri alina akantu ke yakolanga abadde kakyakakola even up to now abadde akyakakola nti alina ekivuvu kyategeka ekiwaatule
alina abayimbi bayita okuyimba ekiwatule naye abayita oluusi mu ngeri yakujeregerera kakati nina ekivolo ogenda kujoyimbe kakati kutereddeko ako akasente akalala nja kakuwa ngoze afa abamanejinza abayimbi tubimanyi essimu agikubira bwatyo takubuuzizza oyimbira sente mmeka takoze eki wabula kubidde yakutereddeko emitwalo 5 ku ssimu ojja endala jazikwa kirekeza ye yasalawo mmeka zanaakuwa kati ate nezo zonyini ezagambe ne balance oluusi nokolaki notamufuna byebyo byowulya saha ayogera nti twayimbanga ekiwatule watuwa mmeka nga kati tukyazibanja ebyo saha byewawulira ayogera kati bonoonyeza buli muyimbi yayitako mu embeera ey'okubanja sente z'ekiwatule buli omu asobola ovayo n'akujumiza esitole ye kubanza nyina abayimbi bemmanaginga babayita bangoni nze abamanaginga ze manaja wa ngoni kati ngoni nabeera bafunako issue era zezimu ezo abategese ekiwatule tebakkanyiza oba yali akolera oba sineta Nairobi Breweries kati ate bonga tebakkirizigana neyo company nga tebo company ndala oba yali ya Uganda Breweries yabateekamu sente ne bamugala you cannot advertise us on the show is sponsored by chi company gitakolagana nayo nga tefe tulina rival company yayo gyetukolera na ne babeeraawo ne beetwala n'abalanga ne bamugamba bali balina obaddigi ne bamugamba bali bamuyita bannasi bali benoluyimba lwe bayita nasiima gwe nga lukuba kati ne bamugamba nti tuwagala sente weziti n'abagala talinza zibawo ezo ne bamugamba okay what was it then we are not part of your concert kati bagenda okulaba obulango ng'abataddeko ne batabuka musango ogwo gwatuuka ne mu kkooti otegera kyegamba nti abayimbi bazze abafutyanka olw'ekivulu ekyo nga bw'ogaana okukola kyayagala oba ogaana okumuyimbira kati era abamu abaloozaako era ku bukambwe bebeebo abaagaana okukola ki okuyimba ekiwatule nabo kati manya nabo balooza ku bukambwe buli muyimbi gwomanyi yagaana oyimba ekiwatule obanga akuwadde sente gwe nolowooza nti ntono nti akwongereko n'agaasizikuwa ezo n'ogaana okuyimba kati abo nabo baloozaako ku bukambwe bwe era abantu obategeeza gwomanyi lwaki Shiba ayinga tayimba bintu by'ekiwatule gomanyi Shiba itabeera ku listi za Bebe Cool ezo nga tazibeerako ze yakola nga zimanya Bebe Cool list biki nga tabiyimba yo Shiba because ye Jeff yali amumanyi nga amumanyi ngera amugamba nze n'oyo tutulunza gatta business ojja kola ki twawula because ajja jeregerera business yange njamuga Shiba asana milioni 10 ku lunaku nga luno olukulu agambe za kingina kwa milioni 3 kati okusinga jeregerera omuyimbi waye nga teni unina abalaba basobola zimpa twawule ko naku lwotegeka ebivulu ate lubalu naku lukulu ate mbeerako n'ebivulu ebimpasente zitegere kati ye Jeff kye yakola ne baawula business era kyova Shiba tiwamulabanga nnyo eyo mu kiwatula agenze kuyimba kuba bajja kusaba sente Jeff ezizazaagala ate omuwoleze biki ebyo kati yovola ne buno obwana nga Bunando Love wano walabye bonna bumuyisaamu eggaali buli generation ezze ebadde eyisaamu Bebe Cool eggaali kyogamba nti generation zonna zirina ekizibu nsokuba lya generation ku generation ya 2008 2007 generation yaba Eddie Kenzo ba Ready and Wizo abo bangoni bafana bali eno maaso bali eno maaso kati eyo na generation yeyo gendo balabe kubonani yali akanya ne Bebe Cool Kenzo yayita kolagana na Bebe Cool emyaka jonna bali betwala nga bevuma bubinyo bafana bali eno 2013 kudawe watyo kati gendo la buli generation ya 2008 yeyo tugenze paka mu Good Life wonna nga tebakanya na Bebe Cool bonna abaana abali awo bonna nga bamuleetera bubinyo tebakolagana naye okwali ne ba Ready and Wizo okwali ne ba Eddie Kenzo tugenze mu generation yaba 2012 2013 2014 yawo we wali abantu nga ba King Saha we wali ba Gravity we wali ba Bafana we wali ba Shiba ero gendo okwetegereza ku generation eyo nayo n'abali awo era basinga bayite bakolagana na Bebe Cool kuba Bafana yamuvumanga ne kumpewo ojjukira Bafana nga jana avuma Bebe Cool kumpewo bubi nnyo ba Gravity bala bamuyisanga mu eggaali we baagalidde Basaha paka n'olwaleero otegera kyegamba yo generation eggwa netugenda mu generation endala yalinga 2005 2015 2016 yawo wala bayimbi bayanje abajja paka nga 17 omwali baliri paza abo baani era nabo baamutwalanga bubi nnyo okitegeera netuvaawo netugenda paka bana abajja mu covid aba Kristo Panda baani ogenda olaba nga nabeera mulimu era abaamutwalaganyanga
nga babefululisti byani bamutwalaganyanga tugenze paka kuba Nando Love gena sembe yo generation zino zonna zigano kuwa ekitiibwa kitegeeza nti generation zino zonna size zino obuzibu maybe gwali n'obuzibu atoganya obotereza fe kitwali tugezangako mugamba nti bana abaana bonna bakuyinako ensonga kitegeeza nti buli mwana ajja mu industry bwe yetegereza abantu abali mu industry n'abeetegereza agenda olabayo waliwo atalikkiriya oba afuna omukisa okukusemberera nagano rasta talikkiriya otegera kyegamba oyinza ogamba nira musajja wange ntera okukola naye ku channel yange bamuyita Bajjo Bajjo atera nnyo okugamba nti ye kyasinga omanya ku Bebe Cool amumanyi ng'omusajja alina omutima omubi Bajjo abyogera nnyo naye buli kadde akyogera ng'agamba nze mbyogera kubanga nkozeeko naye Bajjo bw'agamba mbagambye yomu ku bantu bemanya balina abasinga omutima omubi kati gwatakolanko naye atamusemberirangako kizibu bikkiriza because gobato onoogulabirawa tobimanyi naye ngeza okulaga nti oba oli abo bana abaana abavuze mu industry webetegeeza abantu abali mu industry balina be balaba luna yimba gamba nti omuntu abamu kubasinga empisa embi mu ndongo muno ye Chameleone buli omuntu akimanyi ali ill-mannered naye ate Chameleone talina mutima ogwo kubanga ubaga Bible yagamba tunaabalabira ku bikolwa byabwe gomanya abayimbi bameka leero abayimba because of Chameleone nga bayinako ne tofali bitabuka butabusi nga baddaba gomanyi bayimbi bameka leero nga Chameleone abayinako tofali yabawako ku mukiso kubukira ku yawatiro bye yabawa ku mafuta gene balegako omanyi bali bameka nga leero bayimba because of Chameleone nga yabako abayinako ne tofali nga ne already and uzo beto kubotandikira kuba kumala n'okumala ne botayongerako balala ne boyogera kabere saha otegera kyegamba nti kati ebintu bya Chameleone bino byola bizze of late because Chameleone no longer inspires nti abantu bonna abalinga inspired by Chameleone today bo tukiriyo mu ko muno mugamba who is your biggest inspiration kizibu kugamba Chameleone ndi bosaki nsaha leero no mugamba who is your biggest inspiration ajja tanza kugamba Chameleone ajja kugamba Bobi Wine naye giri emyaka yalinga Chameleone nga biggest inspiration waabwe bosanga ba bigayi naye Chameleone amina ketofali no mugamba nti who is your biggest inspiration ajja kugamba Bobi Wine naye luli yalinga ani Chameleone byakyuka bukyuse nti kati buli olwa ba Chameleone ogamba no one wants to end up like Chameleone no artist want to end up like Chameleone naye ate bigiri emyaka siwe kyali luli buli muyimbi nga biggest inspiration ya kugamba Chameleone kati Bobi Wine bali bamutwalanga inspiration kati abo ba Kenzo ye biggest inspiration yalinga Bobi Wine era nga akyogera n'abalala boy kyabayitanga okwagala Bobi Wine yalinga abafaanana beba baana bali bafudde nnyo mu bulamu obubi obwa ghetto babadde mu ghetto eyo nga baagala fuuka bakabi bo bali batunya Bobi Wine ayina kya Bobi Wine yali ayina byonna byonoonya mu music kati tovuga yalinga tawoneka byoyagala mu music nga byonna abirina oyagala kukola hits nga azirina oyagala kubeera wakabi nga wakabi oyagala kufuna sente azirina nga obuuza bana Uganda who is the richest Ugandan artist nga bakugamba ani Bobi Wine kati woba gwe artist nga kizibu nnyo obutabeera inspired by Bobi Wine because you also want to be toyagala kubeera bwezi wakabi nga toyina sente oyagala obeere ne sente ate alina sente ye Bobi Wine oyagala obeere ne hit alina hit ye Bobi Wine alina abantu ajjuze ebisawo ye Bobi Wine kati Bobi Wine yalinga tawoneka naye nga ate era abo ababiri be bali basinga obeera n'abantu beba inspiringa tudde ebintu byakyuka naye mategeeza okulaga nti inspiration z'abo abaana bonna zabanga za Chameleone oba Bobi Wine nga kizibu sangayo omuntu agamba mali inspiration yaani ya Bebe Cool era abamu abatwasooka okulaba baali bagamba nti inspired by Bebe Cool yali Tafu B ne Tafu B jjukira enkolagana yali yava ku bwa media yali mukozi we yali mukozi we kati Tafu B watandika okuyimba of course alina keeping ekyo naye olaba era bwe yatandika okwetegerera nga atandise n'okuvamu ebyo by'okusolooza ku media n'eyo generation y'okusufutyanka ng'eweddewo ate olaba yadda ku normal senses ze baddayo ku senses ze n'agamba no I'm not supposed to be on Bebe Cool's side we mba ntegeera nze nno nze omu kubasinkanako ko Rain Ayton kuba nabye nga ne Rain ayisamu amaloboozi Ayton gayisamu amaloboozi ng'omusajja engeri gy'afaana mbambi olabira ddala nga aso tekoma naye kale twagala nnyo ebe nga tekoma ng'omuntu agiyitamu oba gweri mu kkuba talina gweyekwasa kirumanya omusajja munno okuyimirira naga nti nandibadde nsobola okuwa omwana wange akagaati naye olw'okuba omusajja oyo ayimirira
omwana wange akati kabula era family yasasika. Ronimako omuntu akulemesa otwala emmere mu bulamu bwo bw'ozaala akaana kaakawala aba akatumya enjala. Enjala omanyi kyekola abaana. Ku mwana omuwala bw'ebanga emutugira mu nju yandisalawo n'aga nti nedda kaŋŋende n'omusajja olwo okuba mpa akatogo. Naye nga tekizze lwakuba nti taata wabala bubi. Kizze nti bwe wabala olina munnange omuntu yalaba nga gwe tobisaanira enju ye ebisaanira n'asaanyawo ebirooto byo n'akuteekamu eyo embeera. Nasinga nako Coraine ne Ayton ewa Digibawa ng'akyabeera ku masannyalaze. Ebintu byenalaba byanneewuunyisa. Nalaba abantu abanjija enviiri ku mutwe naye nze by then saakirowoozaako nnyo nti yandibanga entabo evaawo. Zinalowooza nti osanga kyatagala balina kuddamu na restructinga ne baddamu ne bayimirira. Naye kati Ayton bwe yavuddeyo n'ayogera embeera eyo nenjijukira engeri gye ne basangamu wadde Gibbawa nawulidde amaziga kunnenyiike ku mutima nga bindi bubi. Kubamu akafaananyi omuvubuka Ayton golowooza ali ludda wa Rain naye nga bw'omulaba olulimi bw'ayogeza n'ennaku akasente konna yakamalira mu ndongo. Ronimark ddala ye Bebekulu amunenyaki kyeyogedde kyennyini Ayton kye yagambye nti omusajja we baateekanga emitwalo 10 oluyimba lukube basaba Bebekulu ataddewo akakadde luleme kkuba. Abute mubakuba otutte 10 bakube otutte 3 bakube otutte gumu bakube abamaze ovaayo omusajja yazizise. Era okumanya ebintu bino bigatta naye n'agamba nti era ebintu ebyabawukanya byali bya sho. Kukuba sho ne bakuba n'avaayo mu kunyoomerera n'abookya ekyataano nga bakubye shonga 7 n'okugenda waggulu n'abookya ekyataano mu kujoogereza. biri bye nagambye ebintu ebyo by'okujereegerera okubala ate ebyo lwakuba nti kale if you taking your life serious twagambanga nnyo abaana ab'edda atubagamba nti bw'oba taking obulamu bwo serious nga ne career ogitekinga serious bw'otunula bwo tulina abantu b'otalina ku associatinga nabo katukigamba nnyo abayimbi abayingira industry nti olw'okuba nti gundi alina ky'oyagala togenda ku associatinga naye nti barayini abo bolaba tusobola obbasaasira leero niye nabo baakola ensobi nnyingi nga balina Bebekulu nabo ze balina okwenenya ezimu balina kuzenenyanga bo nti ekisooka balina okwebaza nnyo Bobi Wine. Lwaki Bobi Wine ne Lady and Wizo bo tebabaggulako lutalo tebaggula lutalo ku Ayton bategeera nti buno obwana bwambi tebumanyi kye bukola. Rasta buli mubuzanyisa omuzanyo mufo kyovuga kalya zaabwo buzituuse gye bulina ozituusa omusajja ali mu bukozesanga puppets. Kati bo baategeera nti bano abaana tebamanyi kye bakola kyova Bobi Wine yayigino walinga bano abaana teyabaggulako lutalo teyabalumbako mbw abakube teyakola kintu kyonna ate nga yali akisobola. Lady and Wizo nabo babayigino walinga kuba baali bategedde nti tebamanyi kye bakola. Ng'ekintu kyekimera kye twagamba ne research nakigamba 10 nemuga 10 bino byonna omuntu asobola okusonyiwa because tomanyi kyokola. Bo bali boolina bo ba spice bamanyi kye bakola neggwe tomanyi kyokola buli omuntu asobola okusonyiwa. Kati bo kye basooka okukola bakwata kaliya yaabwe ne bagifuula ya lusaago Rain ne Ayton ensobi gye basooka okukola kaliya yaabwe yayinga etalina lugendo. Omuntu asobola kukeera ku makya n'atandika kulwanyisa ntoloze anyhow. Ate n'obeera ku ekyo kuba baatuuka ne balina music mulala gwe bakola bali ku ekyo bamaze luno olusooka bakubye bamaze oluvuma Bobi Wine bagenze bakoloza oluvuma Lady and Wizo bagenze okitegeera buli we bajja mu media teboogera ku music waabwe bali mu kuno kuvuma Bobi Wine okitegeera. Kati ne bagamba naye bano abaana tebalina career tebalina birooto febe tweyalinga twebuuza ebyo ebiseera omuntu sajja nemukkiriza abakozesa ebintu ebyo nga mutunula kale kikolwe okite odde ku music wo odde ku lugendo lw'obaddeko obadde ovuga omusolo ne gukuluma n'ogenda n'ofuka ebbali vaayo kati nodda ku lugendo lw'obaddeko. Abaana balemerazo ne balemezaamu kati omuntu yenna alina ebirooto ng'awakubuuza ddala gw'olina naawe ebirooto olina ebirooto ebyokufuuka superstar omuyimbi ow'amaanyi nga kino kyoli mu kukola weeri mu kwebrandinga ng'omuntu alwanira ku Bebekulu. Bebekulu bw'avaawo ogenda kuddawa kati byonna ensobi ya Rain bo ze batayagala kukkiriza nabo baazikola tebalowoozaako ko obulamu after Bebekulu. Ekirala mu biseera ebyo waliwo abantu abali baawukana ku Bebekulu nga bamuvaako mwe mwali temulina kye muyigeera nga waliwo abali mu kuva mu ggagamiro bagenda
esere muzijukira baba ali bafunye obutakkanya nali ayo baya ali tikita ngagenze kucheyo baya ali ani bonanga batanse okugira bati bagenda mwete mwafuna mwera kuyiga nti wachi bano bagenda tebalina nsonga zaabwe lwaki bagenda otegera kigamba nti era nga toyiga because buli wola banga okola n'omuntu nolabanga baliwo abamuvaako balina ensonga zaabwe zebawa otegera nti naawe ziri ensonga zebawa wande zigenda kutuukako naawe ojja kwetaaga okola ki you need to exit byonna byonna byengeza okulaga ba Rain ne Ayton bye batalowoozaako nti essaawa eno nasaako Rain oyo Ayton emabegako twali ku Serena awo maybe tali Serena naye yali hotel naye namusanga atudde munda nga atudde wali nga ali smart nga anyumye nga atalabika bulungi by then yali alaga oba yali ava bweru kati ne bangamba nti oba inamu ekikazi ekyali kina sente waliwo yangamba inamu ekikazi kuba yali andaga ne sente azina zijukira oba yanjokya nayo sijukira nga yanjokya nayo ngalaga ali bulungi alina sente sibbanga ddene myaka nga ebiri emabega esatu naye kati ate bwe nazzeemu mulaba ngate ono ali opposite yoli gwe nasemba okulaba kati ngate ebintu birayika bibi maybe either omukazi oba yamukyawo oba mulimu gwaggwawo oba n'ekirala ngaalabika sente takyayina impossible yakuya kaimbaka impossible impossible nga yamumala dda impossible wadda impossible yali yamumala dda kwana impossible era yagenda omukuba nga amaze yali abuzeemu ebbanga n'akomo n'akuba impossible ne lukuba nnyo kitegeeza yali asobola odduzimbirako anti yagamba impossible mu kukuba kwalo ate rasita yatawuka butabusi n'agamba ayisizaawo ki mbu ate yakuba olwo yalukuba naye ate tolina bwoyinza kirumiriza nnyo because oluyimba lwamala ne luyitawo lwakuba oluyimba ddo lwali lulungi nnyo nga ddo bw'oluwulira oluyimba ddo nga ddo bw'oluwulira nga bw'oba oluwuliddeko kizibu ddugoba oba ddukyawa waliwo ennyimba ezijja kati nga bwe gambye eba Radio and Wisdom nti baabalwanyisa nnyo naye kyabayamba nga kyali kimu nga radio bafulumya oluyimba nga newoba gwe Jacobo ogamba waayi okulwana tulwana naye akasajja kagikubye baaba nga awe nyini aba 100% bebekulu baleka nabewaka bawulizanga nyimba za Radio and Wisdom okimanya ekyo kukumanya zaali nnungi to that level ndi nakera waliwo ekyokuyigamu ebyo nti wadde okulwanyisibwa kungi naye bw'olemezaamu ate n'okola ekirungi osobola osigala ng'ostandinga nti Ayton ayinza okuba naye teyakiyiga nti olaba yayisaawo impossible mu kulwanyisibwa okungi abasigazaamu n'okukola music omulungi bw'ato ne video ennungi kuba video y'olwo oluyimba yali nnungi ne audio nga mulungi era naawe osobola olemezaamu nabo balina okubaako bye bamanya nti Bebekulu yayaguza abantu naye naawe osobola okukola emikwano gwe tolina sente zigula bantu bino tubigamba abantu kati kankuwa ekyokulabirako Bebekulu oba alina sente ze yalingawo abantu lwaki abantu abamu yateyasobola bawa sente nga ate be baali basinga nkuweeyo omu ojja kwesanga nga bwe yawa Kamiliyoni n'akibuuka Bobi Wine n'akibuuka Kenzo n'akibuuka kati ne bakola obiwaya nkuweeyo omu DJ abadde asinga amaanyi ebbanga lyonna abadde DJ Shiru ku sente zeyagabira abayimbi n'abantu abalala yababbangayo n'abakyusa n'abazzeewe n'abalinga wa Kamiliyoni abamu n'abakyusa n'abazzeewe lwaki Shiru yamulema lwaki teyakikola lwaki kyokka Shiru yali afuna sente nyingi wa Kamiliyoni alina sente zawa Shiru ani agaye nti alina sente zeyali amuwa Shiru Kamiliyoni yali amuyinamu investment okitegedde nti Kamiliyoni yali ateeka investment ku badijje era genda olabe Kamiliyoni nnyimba ze n'ebivulu bye nabiki byonna yalinga ateekamu nnyo badijje era abadijje balinako investment baali bangi abo babebiraavu nga ne video za Kamiliyoni ojja balabanga mwebali Kamiliyoni ya investinganga mu bantu kuvya ddala kuba fashionista bano musajja ono yazala mu Bad Black yani ono alina emimwa emimyufu Kimuswaga yazala mu Bad Black Bad Black atugamba omwana wa Kimuswaga bategezeewo okugamba nti abo bonna Kamiliyoni yaba investingangamu nti okuva kwagenda omwambaza agenda okukuba oluyimba lwe presenta ku TV ku radio nti ng'abafuula mikwano gye n'abainvestingamu nti ogenda okulaba ngaolabyo nabyofunye ng'obifunidde kasajja Kakamiiri nga kabayimba nako mu nnyimba ze okitegeera ng'odijja oyagala kukola luyimba lukuyongerewo Kamiliyoni akuwa oluyimba kumanyi Kamiliyoni nyimba ze yawanga Shiru ng'agatta ku kalya ya Shiru kitegeeza amuyinamu ki investment Shiru teyakoleranga Kamiliyoni olwokuba nti Kamiliyoni yali amuwa sente nyingi yamukolera lwa mukwano ogwo ogwazimbibwa kyova olaba nze bw'oŋŋamba nti Kamiliyoni yagulirira Shiru agaana okukuba ennyimba endala ekyo nkiwakanya era nze eyo enguzi ey'ekikabo ekito sigirinaako buzibu when it comes to the industry sigirinaako buzibu kola omukwano kumetandikira bongo
ng'okimanyi nti ajja mwetaaga someday ajja akubeererewo because wamukolako omukwano naye bw'aba akwetaazo naye akubeererewo naawe omubeererewo eyo sikiinaako buzibu naye kyesikiriziganya nakyo kyekyo bebekulu kye yali akola ekyokugenda osasula abantu nti tozanya oluyimba lwoli because bakyabikola up to now nabanene Chosen Becky tugeze tusinkana DJ omu awo ekololo tumuwa luyimba DJ n'atugamba era Chosen Becky binabijjukira DJ omu kubasinga amaanyi kati mu Uganda betwogerako DJ omu n'atugamba kakati mwana olaba akola session emwe y'amaanyi bebakuba esinga okubeza akabi olweggulaawo naŋŋamba omanyi mwana oluyimba lwamu lwesinga okwagala baluyita party time olwa Chosen Becky lweyimba lwalisobola okukuba urban uptown amabala g'ekkololo gonna lwalisobola okukuba because nenda teziri nnyo eyo za bandi naye luno lwali lusobola okukuba naye temwalupushinga temwalupika nnyo naye singa mwakikola lwandibadde lukuba nnyo naye ensonga lwaki terwakuba nnyo ffe twandirukubira temutuwadde ssente naye baali batuwadde ssente obutaluzannya nemugamba nemugayo ng'abyogera nga kirungi abyogedde omuyimbi awulira tulina Becky tutudde era twali tuva Chosen Becky n'aŋŋamba ebyo ebintu gyebiri nemugamba nti bulijjo ffe tubyogera mu media mulowooza tweyogeza kasa leero bayikugambye okolaki owulira omusajja n'atugamba DJ oyo bamuwa ssente ne badijje bannaabalala ba media zenera butazanya luyimba lwa party time olwani olwa Chosen Becky toluzanya n'agamba nandiruzanya olw'okuba nze lunnyumira ate ndaba lwali lubakoledde nnyo naye bampa ssente obutaluzanya ate ndamwe temumpadde zaakuluzanya kati oyagala nkole ki okitegeera n'aŋŋamba naye tebakikola nzeze kabakikola ne badijje bonna n'aŋŋamba naye olw'okuba lwali lulungi abamu baawalirizibwa odduzanya n'agamba ekirala nti because tiimu eyo abawa ssente erina abayimbi management label erina abayimbi naye baali balina omuyimbi by then ng'alina oluyimba olufaanana party time nga lufulumye mu kiseera kyekimu ng'ate naffe tufulumiza luno kati ng'ate balaba kano ka Becky kayimba nnyo ale kakoze ne vidiyo eyakabi bekateekayo oluyimba mu market ng'ate olwabe nabo badde bakaluta olwabe lwagenda fa tetwakowa okwegoma n'abantu kakati eba abantu bajja ditutegeera nawo lwaliko ekigambo pate okitegedde kakati pate yakawuliro pate time olwa Chosen Becky lukadde kati eri lebo erina abayimbi bangi besayininga nengeza okugamba nti oluyimba bayibe n'oluyimba nga nalwo lukoze ki lufulumye mu kaseera baba balina abayimbi baali balina oluyimba mu kiseera ekyo baali bayimbi kasi kitegeera ate lebo mmeka wane ezirina abayimbi abakazi group mekana ezina abayimbi abakazi kigeza kugamba kye kino nti tulina Swahili Avenue erina abayimbi abakazi Steve Gini alina muyimbi waki owayiriza kati madengeza okugamba nti olwagira munange omusajja n'aŋŋamba batuwadde ssente okoleki tuleme odduzanya naye bino byegamba si byadda lebe ekikola ekyo maama nnyabo lebe inamu akasajja awo katabbu naye madengeza okugamba kakati ekisoka nga tulageza kungamba ate onyumidde wekujjemu erinnya lya lebo tolumba basajja tayogedde erinnya just ayogedde bwogezi kiwa ky'abayimbi Roni nako okwegoma n'abantu nze naye nga tukumanyidde mu ntalo nga gwe omu ku bantu benneesiga entalo wapondooka entalo afiira ku mazima sizaagala amazima ate naye ate sizitya wakyawo amazima sizaagala naye sizitya twogera ku mazima wa bw'oba olindeetera olutalo gweoleetera ng'omanyi gw'oluleetera takola ki talutya alidde okwaŋŋanga naye sizaagala era kyova sitankuula Roni owoza ekintu ekyo media houses zaita ez'erya mu nkwe kubanga right now bwe tudda ku mainstream kiriza oba gaana oba weeziri oba teziriiwo omuliro gusigala gwaka oza mainstream kasita zakkiriza akakodi ako n'embeera y'ekiruvu yaziteerwangako abantu abaluvu si kwe kwava entagala yaazo tuli ku Bruno K ne Crystal Panda. Bruno K yakola live eyamenya record. Right now Bruno K yatimbye Freedom City temuli mainstream werabikira wadde naawa mainstream erina okulabikiramu simu erina okulabikiramu abantu bagyetamwa olw'omululu n'okulowooza nti be bategeerera ennyo
mainstream tendaba kuggwerayo nga bamulowooza because yo mainstream kyebasinza ekyakola ebintu ebilegit ekyakola ebintu ebiri professional okusinga ku baana bano aba TikTok anti omuntu yeetamwa omuntu yeetamwa agamba kisigala ne bi professional byo tojja kufuga booto tojja kuleta ku malalago katudde wano watali professional watali professional walina ekizibu kimu wagenda beerawo obulimba bungi wagenda kubeerawo okufiirizibwa kungi kyovula nti walina okubeerawo akasengejja nti wadde ffena tunyumirirwa wano ni tulinawo akasengejja tuziyita ngoye za kukyala zeetaagisa at some point. Simba wakati Ronnie omukazi bw'anoba mu goloofa naye yesonseka omuzigo ogulinaanya omwala manye kiri mu goloofa kitokota abantu beetamiddwa ebintu ya mainstream olw'omululu efitina obutaagaliza omuntu omu okukozesa mainstream namba kutogera omulala ne badda mu muzigo kitwala nti mainstream goloofa abantu beetamiddwa ebiri mu goloofa emiggo n'amaziga ebirimu enkokora n'ettima bazze mu kazigo.